Kaakati omukyalo ono asse bbaawe. Kyokka mu basinze okulumwa nga bbaawe afudde yabadde asinga n'okukaaba. Yabadde wali ng'asiita n'ebigere nga yasinga okkuba omulanga. Kumbe ogwo omulambo oguli awo ogwa bbaawe ye yamutadde mu mbeera eyo nga mufu. Era obedde ali wali nange ondekedde ani taata w'abaana kumbe ye yamusse. Kati olukwe luno olw'okutta bbaawe omukyalo ono yalukula ne ssengaawe. Ssengaawe y'onogolaba asooka mu kano akatambi oyo ayambadde ekiteeteeyi ekimyufu ye ssenga. Omukyala eyasse yoyo gw'olaba atudde n'omwana ye mutemu. Baaluka olukwe luno ne ssenga olw'okutta bba w'omukyalo ono era omusajja ne bamuwa obutwa n'afa. Omusajja bwe yafudde ne ku lumbe be baasooseeko ne balyoka bakuba omulanga ne balyoka bakaaba obedda basiita. Kakati nga bw'omanyi nti omufu teyeefiira. Teri abadde amanyi nti bano ababiri be basse omugenzi nga teri amanyi. Kakati ssenga abadde yeebase olwo nga omufu bamaze okumuziika. Ssenga abadde yeebase mu bakungubazi okuli baganda b'omugenzi, bamaama b'omugenzi n'ab'eŋŋanda b'omugenzi. Kati ssenga w'omuwala ono w'omukyalo ono eyasse abadde yeebase ekiro n'atandika okubyogera nga ali mu tulo. N'ayogera buli kimu nga bwe baakiruse ne muwala we balyoke batta omusajja. Bino byonna abyogera nga famire y'omusajja ewulira. Yabadde ng'aloota kumbe ali mu kweroopa. N'ayogera engeri gye bawamu omusajja obutwa, ensonga eyamuttisizza eyamusse mukyala we kennyini ng'ayambibwako ssenga n'abyogera mu tulo. Kati bano ne bagamba mwabasse omuntu waffe, mukazi gwe gwe wasse bbaawo, nga ssenga abyogedde buli kimu. Omanyi abantu abasinga abali eyo kino bakikola. Abamu bakola ebintu emisana kyokka bwe bibaka ekiro ne babyogera mu tulo ne beeroopa. Era abantu abasinga babagwamu nnyo nga balina emisango gye bakoze ne bagikweka ne bagyegaana. Ekiro babyogera. Kati ssenga ayogedde buli kimu kye baakoze nga batta omugenzi, buli kimu n'akyogera. Bannange kambatuuseko akatambi kano mukeerabireko era mukeewulireko ebyewuunyisa biri mu nsi. Vidiyo yiiyo mugimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Singa nali Gwokimanyi nti nno omuntu watta omuntu abamu ebiseera ebisinga omuntu oyo bw'afa yamusookerako ddala. Okimanyi nti omutemu abeerawo nnyo n'okusinga. ogenda ku poliisi ne bagamba naye bwe bakugamba tewali kusula bulungi wano bintu byatabuse dda. Omutemu wuuno eyasse Rashidi ono ye ssenga w'omuwala bwe balinye bodaboda ne bajja bameka babiri saawa obwekiro eyo ssenga wuuyo ne yeeteteggula nga naye tamanyi kubanga yadde yeebase mutulo otwo tweyeebase obwedda mweyeteteggulira byonna era gye byaggwedde n'agamba siddamu kwebaka kubanga bulwateekawo omutwe bwati ng'alaba nga eddakiika zigenda kuba ntono nnyo ngenda kwogera ate nga nti oba naye ngenda kubabulira era byonna obwedda byayogera ng'abyogera abyokede era ng'akugamba
omutamiivu tabaagambwa gembagamba ge masiga ge mazima n'ebijanjaalo bujanjaalo bikussa nange kennyini nfiiriddwa abawerako nebakutira omuntu wakamuninaako musango wadde n'olunaku n'akukabya amasiga gawulyaga n'ennaku ekutta imuka doni imuka ogendo zanye nazaala bameka imuka balabago ono omwana ye mumujje mu ensonga zaabwe genda bweru abo baleke gwe ebyewuunyisa biri mu nsi kino njagala mu butuufu amazima go gali ti kino njagala mumbuulire abantu abasinga obungi beeroopa mu tulo era ojje weegendereze katukame noola n'omusajja omwenzi bw'aba ng'ayenda abamu batera okweroopa ogenda okuwulira mu tulo ng'alina amannya g'omukazi g'ayita kati gwe mukyala we bw'oba otunula ogenda okuwulira nga mugamba ng'ayogera erinnya amina naawe ndeka ojjukira naawe bibi waŋŋambye ng'omusajja ali mu kweroopa gwe kennyini nnyini omukazi w'omanyira nti munnanga omusajja ono wano yabadde ali mu kukola bwenzi ebintu ebimu baba boogera mu tulo baba beeroopa abantu abasinga obungi baba baabikoze abasajja beeroopa mu tulo ababbi beeroopa nkugambye abantu beeroopa kaakati omukyalo ono sengaawe yaleesereenya yaluzadde babadde basse bulungi nnyo omuntu waabwe ng'era teri agenda kubagwamu ekikwewunyisa omusajja ono gwe yasse abadde amuyinamu n'omwana era oyo omwana gw'olaba atudde awo mu maaso ye mwana waabwe gwe babadde balina mu musajja oyo okitegeera ekintu ekyo oba nsonga kye yamuttisizza naye ng'olukwe balubaddemu bameka bombiriri ye ne sengaawe bano basenga abantu bazibu nnyo baba bamutawaana bamalirira okukola buli kimu bwe kiba nga kyakutwala bulamu bo bamalirira tebaagala kumanya bano basenga simanya namunagaani wuuyo bamalirira ne bakola buli kimu kasa kiba nga kyakutwala bo tebaagala kumanya senga n'ayambako omuwala we okuwa omusajja obutwa ne bamaliriza ng'omusajja bamusse naye muganda wange mulimu omuntu gotta n'omwettira mulimu abafu nga tebeefiira nga laazima togenda kumutta oyineeyine obeerengawo kwegamba obeerawo nga kasa nakitta be baasoose ku mulambo bakaabye basiise ebigere beevulunze ate munanga abantu abatemu bano balaba babeerawo awo ku lumbe omuntu aba yasse omuntu oyo omuntu kasaba ng'afudde ekimba ekitategeerekeka nga bassemutte omuntu aba yamusse abeerawo awo mu bakungubazi n'amakinga sure nti obuliddeyo mu ttaka omusooseeyo n'agenda nga mu mativu ebiseera ebisinga abantu abatta bannaabwe ku maziika gaabwe bajja babeerawo ne beerabira nga teri byakubatumira nti ate agenda olaba oba bamuziise yeetuukira najja n'akakasa buli kimu nti egundi tumuziise tumutaddeyo okyagera ekintu ekyo kati be bano omwami olwafudde obedda be basinga okukaaba senga mwana wange guma banange tufiiriddwa omutabani tunaabeerawo ffe tutya abadde atuyamba mwana wange guma senga olwasiisiitiriza omuwala kumbe be batemu banange taata w'omwana wange ongenze ondese ondekedde omwana kumbe yamusse agenderedde obuzibu bujja obudde buziba
abaasibye bakaaba balina okwebakamu. Senga ali mu tulo yeebase, otulo otuzibu, atandika okubyogera. Engeri gye baawaddemu omusajja obutwa, engeri gye yabuliddemu, baamusse naani, n'ayogera muwala we, mwana wange waloose n'okitta ekisajja kino, ekisajja kino toba kukitta bannange. Oba senga kati ali wano gamukaze. Era senga olubadde okuzuukuka nga batandika mutuuza mu bigambo. Senga nga bamutunuza mu bigambo. Kakati muwala we ng'akwata ku mutwe agamba senga onzise. Senga onzise, senga onzise, bangu batuguddemu ya Rabbi ya Mungu. Senga yeekazizza naye nga bikyakola. Yeekazizza nga bikyakola. Abyogedde nga bonna bonna aba famire weebali, abakungubazi abalala weebali, maama w'omugenzi waali, baganda b'omugenzi weebali, mukyala w'omugenzi omutemu gwe baabadde naye nga naye waali, abakyalina kye boogera. Senga nno yasinga okwekaza. Yasinga okwekaza, yeekandaga, yeegiraagira. Bannange, abakyala abali eyo okukakkananga ku baami bammwe ne mubatta, ne mubalessa abaana, lwaki tokera ku makya ne weesonyiwa omusajja oyo okusinga okumulesa obulamu buno obw'ensi? Omuntu bw'oba ng'omukooye tebiba bya mpaka. Tewali bufumbo bwa mpaka ku nsi ya Katonda eno. Era obufumbo omuntu bw'aba ng'abukooye akeera ku makya n'alekulira n'abuvaamu, okusinga okutuusa munno okumulesa obulamu. Keera ku makya omuviire, otambule gago, naye abeera eno bibye. Kiki ekikuttisa munnoowo? Ate ekisinga okwewuunyisa, amutta ng'alowooza nti agenda vaawo nakyo, amaliriza ate kimulidde. Kizibu nnyo omuntu okutta omuntu n'otamanyikwa. Ate sika omuzimu gwo gwe nnyininyini gukola ki? Gukwenoonyeza ne gukweyiggira. Naye abafumbo abali eyo bw'omanyi nti okooye okubeera n'omusajja mu bufumbo, mwesonyiwe, tomutta, muleke. Mulekere obulamu. Mulekere obulamu, tomubaako na buzibu bwonna, muleke. Okusinga okumulesa abaana. Oba okitegeera kuba kati omusajja ono abaddeyo n'abaana abalala, ndowooza mbakazi ab'enjawulo. Kati bonna omukazi yabamulesezza. Kati ono omukazi mu butuufu asaana kukolerwa ki? Yenna ne yeetunuzaawo, babyogera bino byonna omwana w'omusajja awulira. Era omwana avuddewo akitegedde nti maama ye yasse taata. Era ensonga endala bwe zibadde zigenda mu maaso, omwana bamugambye gundi sooka oveewo, kati zino ensonga tuzituulemu wano, maama wa atubuulire ki ekyamuttisizza bbaawe. Sooka oveewo. Era omwana ne bamukwata ne bamuggyawo n'afuluma ebweru agenda azannye. Kakati oyo omwana gw'oba ozadde mu butuufu ategedde nti gwe maama gwe wasse taata. Olowooza omwana oyo agenda kwagala, ogenda kuba kitemu nnyo gy'ali. Omutidde taata we, atuuke ekiseera akubanje taata we, omugambe mbu taata we yafa kimbwe biki. Abantu beeyonoona, naye omuntu atta munne mu butuufu. Naawe Mukama Katonda aba asana n'akuba omuggo guli gwennyininyini sandadi. Okitegeera, omwana wuuyo byonna naye abadde abiwulira. Abadde abiwulira nti maama yasse taata, ate nga senga yaloopye, abyogeredde mu tulo. Omanyi mwebaka ne mubulizaako ne muba nga temukyategeera. Omuntu noonya by'oba ologootanako, kyokka ologootanako ku pulaani gy'oba ogenda okukola. Otulo nga tuloopye bantu, otulo tuloopye abayenzi, tuloopye ababbi, tuloopye abatemu, tuloopye otulo tulaba otwo. Era abantu abasinga obungi boogerera mu tulo nga beebaze. Okitegeera ekintu ekyo. So byebyo biri ku sayidi eyo. Bakatono omukazi bagenda kumusiba naye nga bamutandikirawo.
Anyway, CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli ndoza tusisinkana olunaku olw'enkya omukama Katonda nga asazeewo. Baagala nnyo mwena abeekumira ku mukutu subscribing atanaba kuba nti ate otwegattako. Tugenda kuweza ba subscribers 5,000 essaawa yonna. Sokona mu kapesa ka subscribe bw'omalako na mukade akadde ako kajje mu personalize okateke mu olwo nti bwe ntekayo video gw'osooka okugiraba. Okitegera ekintu ekyo. So notification ejja bulambalamba ku ssimu yo awo nomanya nti kati nataddeyo dda video ey'okulabibwa. So tusizikana olunaku olw'enkya mubeere bulungi mweraba.